Museveni abanupu bade bafuna 5.7 billion buli mwaka, on average about 400 million per month. Ezo zina kizongera ku kibiina era abanupu bali balagensaasanya noga twaguzeko ne headquarter ate nga nene labikana bulungi noga we bana abaana benzo kwesa sine zino ne bantawanya tugenda mu kalulu tuzibagyeko tutya naddala omwaka guno gw'ebyokulonda so kakati kwe kuleeta akawaayiro ako nti okufuna funding nze saala ziyita za gavumenti kuba gavumenti erina sente nakigamba. Thank you so much for making this point. Abanupu tuwajjako tutya sente kubanga Museveni nze nabagamba wano nga-FDC efuna obuzibu nti ayagala kuteekawo system nga y'Abachina ng'eyo Rwanda n'aba opposition Kagame y'abalonda. Ebifaananyi bino ebyakwatibwa omuntu gwe tutagenda kwatuukiriza byakwatibwa mu kitundu ekimu mu disitulikiti y'eggulu biraga akulira ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ng'ayogerako eri abaali bakakasiddwa nti bannakibiina kyokka nga mu maaso gaabwe watuddewo omuwabuzi wa pulezidenti ku by'amagye General Salim Saleh. Mu katambi k'amaloboozi ke tufunye Mao awulirwa nga aliko by'annyonnyola General Salim Saleh ebikwata ku DP omuli n'enteekateeka z'okulonda obukulembeze bw'oku ntikko ez'okubaakula okutanulwa sabbiiti eno embalala. Imagine that. Kati Museveni wano wakadiide wano wasembyeyo abanamuvuganya yabasponsoringa era n'abakwasa omulimu nanga nti gwevuma gundi ne gundi avume gundi akalulu abebweru ne balabanga akalulu akalimu abavuganya naye nga bavuganya omukulu yabasayininze kati olwojja nga takwasayiniza alina okufiirako emboka erina okunyooka bayiri mutu yano bakuba emikono nejabika. You're watching Mordecai Marissa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otyeyo kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkuweereza nsinzira waneno mu ggwanga li United States of America. Era nga nkutegeeza nti olaba omukutu gu you guessed it right. Mordecai Marissa Live. Mwenna mbasiima ebitenkanika mwebale nnyo mwenna abawagira omukutu guno nange nagutiddemu omukutu gukulira ku speed ya kika kya waggulu. I immensely appreciate all of you folks okusinzira mu bitundu oba enkulungo y'ensi okwetoolola enkulungo y'ensi mwenna mwebale nnyo. Thank you so much. Olw'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025. Time really flies. Alright. Target y'okuweza abantu omutwalo gumu myezi 2 twagikuba ne tugiteeka wali wansi kati guno omwezi sobola okufunayo abantu 15,000. We've already moved actually. Can we do it? Oba kati mugamba muri sojo tuekamu. Let's do it. Let's make it 15,000 subscribers. We're about to bako channel ya feri enkadde. Nina mukwano gwange yangamba ha Marissa. Okweza abantu omutwalo ogwo genda chuo omwaka guno mulamba. Okweza abantu omutwalo. Twachikoledde under 2 months. So thank you so much brothers and sisters. Then nja kusaba katuteke gumu kitundu. Is it possible? I believe it's very possible. I believe it is very possible. So just go on. Choso kokolanga wakalaba ino video. If you're watching me for the first time, muizo kuboga Marissa yogera kuchi. Bulijjo mulaba. No. Channel eri enkadde gibali bayita Mordecai Marissa bajibba. Netugula wene empya gituyita Mordecai Marissa Live. Walogo nanga abuuza ne Marissa ina channels zimeka. Eri age YouTube channel eri Mordecai Marissa Live. Eno joli mukulaba kati. Bwetabeerako live. Ate live eteekeddwa okubeera nga capital letter live. Then abalala bafere. So make sure to subscribe nga waneeno. Then tujja kubeera nga tunyumirwa. Ladies and gentlemen, mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala obuwagizi. Now tonight tugenda ngenda kwogera ku nsonga abamu babuuza Marissa tuyinza kukola ki nga tugenda mu kalulu ka 2026 nyinza kukola ki. Abamu bawulire ku byembadde ngezaako okubagamba batasobola kwesimbawo abasobola kwegata mu protest okwekalakaasa bagamba tuyinza kukola ki. Nyina beŋŋambye ebintu ne babikola era mbeebaza. Tugenda kwogera ku Ibrahim Ssemujju Nganda alina kyayogedde nti etteeka lye baakola gye buvuddeko lye baayisa ebbago ly'etteeka lye baatuuma Political Parties Amendment Bill 2025. Ibrahim Ssemujju Nganda yagambye nti etteeka lino balireetera oludda lumu olukulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine NUP. N'agenda maaso n'okubeera nga nnyonnyola bye njagala obeere ng'olaba nze kennyini nnyini
nja bikuzanyira waneeno obirabe then nja kubeera nga nkuwa commentary wange ku bino byonna yali ku YouTube channel tugenda kulaba YouTube channel ya Radio Simba femwe mwefe ndowooza sho bagiyita olutindo kwe yali ayogera ku tteeka eryo agamba atya Ibrahim etteeka lino yaleeteddwa erya nongesereza kabadde katono nga Museveni yakaleese naye nga yefuula nti si yakaleese kubanga baatudde entebe. And that is how he operates. Buli kaseera yeekweka emabega w'omuntu. All tyrants, all dictators kyebakola. Because it is so funny, munansonyiwa ntandikiddewo. It is so funny. Omuntu akola ebikolobero. Still aba ayagala alabike ng'omulungi. Tesitegerangako. Nti bw'oba osazeewo okukola ebikolobero. Why not? Why not go on and do those bikolobero? Angwejokolako. Omukyalo oba omwami ayenda. Ate ayagala abalage nti mumativu nnyo mu fumbo gyali abwagala nnyo. Why not move out? Go find another partner. Funa omukyalo omulala, funa omwami omulala. Lwaki obeera oddawo n'ogamba kati kamaze okwenda eno kati kambeeko byenkola mulage nti mwagala nnyo. Like, isn't that a mental illness? Nze bwe ndowooza nti bw'oba oyagala kukola bino ebintu ng'oli muntu mukulu weerondeddewo okubikola ogambye nze so akukola bintu mu ngeri ey'ekisajja kikulu oba kikazi kikulu nti nteekeddwa okubeera n'omubeezi tuteekeddwa okuba n'endagaano nti nkwagala onjagala tetugenda kweyendako bw'okikola lwaki oba ate oyagala kwepresentinga leka bakumanye gamba mukyala oba mwami omuntu gwe nafunyeeyo naye simanyi oba okyakkiriza okubeera nange nsobola okwezza obujja oba onzikiriza ngende ewoli kati ekyo nkimanyi kitiisa but instead of doing that just move away move on kati kyagamba nti Museveni mu bikolobero byazaakola kati ate ayagala kulaga mbu akola ebintu mu ngeri y'amateeka decide kikyoyagala okuba tyrant NRM parliamentary caucus nakole wakayisanga resolution NRM wagira. Yes, alright, oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayengo gano yonna gyo sinzo okuba okola kyamaanyi nnyo okutuninga Yugi Update TV abula gwatana kubanga otuyunga ko kirya wansolo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otreyungako abali emitala w'amayanja namwe mbanirizaako nnyo abali mu diaspora abali mu USA, UK, abali mu Canada, Turkey, abali mu Saudi Arabia, mu Oman, Dubai, ndekani ngambani habula munamuna mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutunize Yugi Update TV habula gwagala okujja mu comment section na ikola ekintu kyekimu genda awo subscribing wansi naga atwerabirako na mukade kakuyambako kuwa notification message singa abirawo bako obuyingiddewo ku mukutu guno gwe aliyeyo ampuliriza mbagala nnyo mweraba mbagaliza ekiro ekirungi.